kale ku luno abekubidde ku Viki exclusive ndi wano bulambalamba okubasaba nti tugenda ku surprisinga Nalongo naye nga surprise eyo evudde mu bantu abamulabidde ebbanga abasanyuka ennyo okumulaba ku mukutu guno nga tumuleese ebigambo byo ye lwaki njogera bingi Joel Nalongo obusawo bw'abadde agaya nsaba mwobojja ekinene Joel kasooka ave ku kamera tukole ekyenjawulo akutte mu kikapu kye nyinza okubateke ne kamera negweri wallahi wa Nalongo tofuluma tetuleetedde na mu bbaasa Joel awuyo Joro yabakwasa Joel sala mu kamera naye kamba buulire nze kanzire wano Joel soko ofukamire wansaawo nange Joel leka mukozesa ebinene sebo Joel fuka naye ono ye chairman wa ebyonoonesa tumala kuteesa kungamba mbwale tubatuwadde okwateko tuzitwala temuzimpa sizibaddiza naye nga zimmenyo togenda tulayiza naye Viki Viki mwagala kunziba ki nawe tewali kyetubba kubba gano magobaabo kino kyolaba mpaako nooti emu mpaako so neesiga nze muzirese tate mwesiganga eno gyolaba nooti emu currency ya US nga bampadde omusimbi bampadde million plus ezitowa million eno dola 10 tuli mu mitwalo nga 3 yenga 3 lero bukedde eri mu 1376 oba 3 eri mu 3 nasoose nazikaluculatinga sebo manye sente zentwala zitowa ki okujja nafunako so sebo eyatutumye okutuusa obubaka buno Nalongo ezo dola 10 mpa kale neewuunyiza Nalongo naye mbabuulira ezo dola 2 kano kakome kalabako obulabi obubaka buba tebuweda kuyogera Nalongo zino dola 10 naye ngenze nazo oli mu amagezi olwo obubaka bw'omusajja buba butuuse awo muba munzibye Nalongo zino dola 10 ze dola 3 ze batutumye tutuuse gy'oli Joel obubaka butuuse kyemugamba bino ebintu bya ddala funira na sente za mu nsi yo n'ofunira mu currency ezimu kuziweebwa ekitiibwa onkozi obulungi obutagambika muntu gwe Salonga abira togenda mu misango kuwoza obubaka buvuddewo kati naafugika olwalero luno n'enkya nani kati nyina okugenda kwa ne ku kefu simwana tomanyi kino kyokoze muganda wange kale byaddala mpulira nga nsanyusi fe obubaka tubutuusiza mwami gundi oba mukyala gundi nange yabadde ayogera nange ng'akozesa text nga tavoicinga nangamba itayagala tumumentioning naye afa kimu obubaka bukutuukeko nyina kye namukolera mu bye nayogera nga simanyi kirabika ebimu ku bigambo by'ozenga oyogera ayina bingi byayizeemu alright kale nkwanirizaako nnyo obuterevu ku mukutu Viki exclusive yonna gyogenze maaso n'okubeera ng'osinzidde okutulaba n'okutuwuliriza kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala happy women's day baganda bange abamaama abakyala yonna gye musinzira okubeera nga muli ku mirimu gye mukakkalabiza kansuubire nti olwaleero lubayisiza bulungi nnyo nnyini ddala anti olunaku olwaleero mumuddeko awaka wamwe abaami bali kubeera nga babakolerako ku mirimu nsaba mubampeera emirimu bulijjo gye babakozesa bwe kiba kisoboka muboozese na byonna kale ekisinza okunkwasa ennaku wentuuse Nalongo wange mbadde nsuubira okubeera nga Salongo wange gwe ngenda Salongo wa Nalongo gwe ngenda okusanga mu ntamu ng'ali bize mu jokoni unfortunately tubuulire ekituuseewo nga lwaki bba wange afumba lunaku lwammwe bakyala oli girlfriend ate bwe luba lwaffe bakyala ne bagamba nti bba wange waneeno yawasa kufumba yewasa kubeera naawe naye ate olunaku olumu ng'olwaleero luli special
Luli special n'abaalo tuwola abaalo tuwalo le plane. Tebaluteeka kochi. Era kati nkuba mulanga. Baddemu batunulenga bagamba nti abakadde. Omwezi banaafunangayo emitwalo 10 na giti. 15. Kati baddemu bagambe nti olunaku lw'abakyala. Buli mukyala ajja kulisibinga ka mobile money ka mitwalo 10. Okuvaawa. Baalo tuwaluvaawa. Ani yalutu. Kale yalutu wana kyakikole. Subscribing likinga betyo tugenda okubeera nga tutandise emboozi y'ennaku olwaleero abampita Vicky as usual ntambula ne Hajjati Kaloddo omulombi w'eddwa ko balina ebizibu ebyenjawulo mu mbeera y'emu inamba y'esembya 067 mu contacting ko mwebuuzeeko ku ekyo ekigaanye atajja kubeera nga akufunira solution oleme kubeera nga omwaka ogutambulira mu bizibu funako ko kamwenyu obwolumu mwesigwa tutambudde nayo okumala akabanga mu mbeera eyo nja kujjukiza Skin Mama Beauty World banono nga bakola ku ndwadde z'ensusu gwayagala okweyerusa okusigala mu kala ye obwa black ey'obuddugavu ate nawe ayagala okusigala ng'oli mweru waliyo omuntu omweru omuntu owa brown n'ayagala okweyerusa okutuuka ku level yonna gy'ogamba nti eno nga tosigaddeemu wakonye ye Skin Mama Beauty World nawe yeyerusaako n'okona oba bugalo oba wetutalaba ayina ka oil olukateekawo ensonga ezo zonna ezaakona ziggwerawo ddala asangibwawo Namirembe Road opposite Link Bus osobola omukubira ku namba eziri awo n'okumuteerako obaka ku WhatsApp ajja kubeera nga ate akugonjoolera ensonga ezo. Kale nkoze ne Joel ku kamera kyamaanyi w'ab'ebyonoonese yatambula n'akatabo buli we tuba omwana oyo Joel Nebange mulungi. Hani Saamu yaliwa ndagaako yoyo Salongo kati awo yaliwa Salongo nze simanyi we yali oyagala kuganti kandabe totunuze erinja kunuza mu kamera ombijafala sema yagala kunuza mu kamera badde ku mwana tubavume bajolongole tekijja kukola ne walonda abasajja babbulaka tetuba babi yadde neraba omwana wange bwafaanana omusajja yalabbe sanyu yafaanana n'amaaso genda baagage ebisigadde byani kankuleetera ekifaananyi ng'atadde wano ekirala okakase nti ono omwana kale Salongo alabika alya nnyo obulamu ono omwana olabira ddala nga yali ali kulya bulamu tonyonnyola bigambo ojja kufuna emitawaana kati nimbi ekimazima ddala ku bye nnaakanyonnyola kozi temuli kulaba mpayo ekifaananyi kya Salongo ova wano gende olabe muwala wange soka omwetegereze bulungi ne Salongo walonda ate bw'aba mulungi bw'ati nga muddugavu mu kifaananyi mubi ne maaso ku maaso okyakulaba omwana w'omukazi anti Nalongo gwa happy women's day kozi bannange naye nga temufukamidde nkati twalifukamidde nga tusanze omwami Salongo afumba anti Salongo ate awo yavaawo yensonga lwaki yawasa ali kumutendera ki ebintu byalina okunkolera byebyo ebiri special ebitali bya bulijjo okugezako okungulirayo emmotoka era agigula ku lunaku nga luno niba batagiguze ku lunaku nsembezezza akatebe olwo alina okukola ebintu ebiraga nti mukyala wange wa bbeeyi so tolina musanga mbu ng'awaata amatooke tekirina kyekigattako naawe olyeko ku mmere nfumbire anti ze bbanga nfumbira bw'aba afunye obudde nga kyawulira so si ku women's day kyokola abantu bano bambu ku valentine teyampadde kamuli ze bbanga abempa buli lunaku bya bulijjo kati sibinkwatako ebyo kati nze women's day terina wenkwatirako mu bbange nga tafumbye emmere akantu kano leero Nalongo twakatadde wala nsaba okanfumitire kumpimpi osembeza nnyo ku muka musajja ejafuna showaye ne bwe nkwatako nkwatewa otalumya Joel na Salongo kungoba mu maka gano nze simanyi abatalina bantu bebawulira babeerawo batya mujja kufa nga temulwadde mujja funa obuzibu obadde onnyinyonnyola ebintu muliko okuba n'ebintu musabe ku bintu ebinenenene tuve mu butonotono kati mu bbange bwemusanga ng'awaata bakibba nga ajjula amasanda naye akiwuliremu ak'olumu obulumi naawe bw'oyitamu okugikusaba ssaawa 7 sirina bulumi ne bwagisaba ku 9 yensonga lwaki namufumbirwa kumukolerako ebyo ebitonotono kuba ate yakola binene okusinga okuwaata simanyi kufumba kati ennaku zino zonna munyonnyola Salongo wandingulidde
Musana nakuzino musana muyitirive ebbugu moyagalaka esi nsumuludde motoka ekadde oyina omugamba ebintu ebiki ebipya ebinene kati olanga okusinda mbu yawaase oyo si ye wange tenaawe omulabi njagadde gwefuna omukisa omutunuleko olabe ebifo byabeeramu walonda n'omala naye olwaliro mbadde musuubira wano si oyo naye ate obuzibu waŋŋamba Saalongo yawu olaba n'abaatuwa gwe olabye eki ndabye musajja ddala ng'ali Kampala awo nanti nkubuuzizza ekifo waali wootayagadde kunnyonnyonnyola ati ntwala omukisa okutegeeza mu bitiibwa ti munaku esala ennyingi ogenda kutegeera baka abasajja babawembejja mbadde mmanyi nti baka abasajja banyuma bitya olabe nti kumenize tewamulaba naye ebiki ebibawa abakazi nga tebabaddewo kumenizidde awo emmotoka eziri ku nnamba empya UBN kanamba kati ntwala omukisa okutegeeza gwe akyayagala simanyi ekyo temukiwulidde akyayagala simanyi ayoze engoye nze si ye wange engoye bazooleza byuma bazozesa na byuma ate ebbanga omusanga nga yazooza awo twavaawo muli walala njala bba wange nga lwaba nfubiddewo kakyali alhamdulillah kakasa nti toduulira ali eyo ayagala Nalongo wakati gwe olinga agamba omusajja atakozeemu nedda anti bwe mba njogera ku bba wange I don't care about anyone mazima kyogedde mu luzungu kiteredde bulungi nnyo buli gyetyo mukokinzi am I right you are what am I right you are right ate nakyo nnyongeddeko oluzu banange biteredde coaching ogifunira waka na bulijeti awo ndi musimu era mujagenda okujja wano nga mbasayiningisa mu luzungu atakisayinize takola kugamba please Vicky sign here first nako kateredde mujja kukiwulira Nalongo wewe banjogera ku mwami wange buli kimu kikyuka kyekimu ku kintu ekinsanyusa n'omubiri gwondaba nga guba gulwetadde mba happy nnyo kubanga mwagala nnyo ate oli kayaye toli wa bulijjo mpulira nga mba njogera ku muntu mukwano gwange gw'owulira nti gw'oyagala ajjudde mu mutima mwonna so sifaayo omulala oba anyiize ne bamuwagizi wange watuyagala njogere ku bba wange kabulangano okumpagira mazima kati obumpagira ki atayagala njogere ku musajja wange nga yenzemu ku nsonga lwaki njogera ebituufu ebiwuliza abalala obulungi ku lunaku nga luno abakyala baali badde beeyisa batya abaami baalikoze nga ki ku nnaku nga zino eziriho muvuunule tayagala byakumuvuunika kati kwata essimu yange ogisse ku muliro kuba tumuwembejjeza gwe gusoose n'olaba iphone eziggwako lwaki iphone ziggwako mangu omuliro kisinziira okola kikati nze essimu yange eno evuga mbadde manyi ensi yonna ekuba okwo omusajja nkwata essimu ogiza ogikebere mwanange oyagala kuba oti bisaamu amaasi banafumbirwa iphone ekunobya tennobya nenze bbanga nga amanyi nti oli mukazi omulungi bamuwa ebintu ebirungi naddala nga wabbaawo emirembe mu mutima n'anoonya sente kati omusajja nga Joero muwa peace of bw'aba mind mufumbo n'anoonya mukazi sente waafuna kiddala ate Joero abadde ki mbadde nyina kyempisaawo naye Joero aŋambye awo producer Joero aŋambye awo tuveewo Joero namubuuliridde eggulo n'atereera saagala tumukongerezenga mu bubi ajja kulemerayo njala tubufumirira asobole okuvaayo adde kufa abantu atereerere ddala Nalongo abasajja ku lunaku mu nnaku ezimu twogere generally ku nnaku ezisinga obadde ombuuza abakazi ku lunaku nga luno bandibadde beeyisa batya ne kankubuuze olunaku luno bubadde ojja wano wakebaddeko ku ssaawa yo ng'ekyuseemuko yasigadde ebala tikitaka olina woosanze enzikiza wonna musana kikome ebyo byokka kitegeeza lulinga ennaku endala za bulijjo era tewali mukazi lwaki akyuka ku lunaku nga luno kitegeeza alina kola byateekeddwa kukola ki terina kyerutegeeza nze nja kusanyuka nnyo abaalutuwa oba gavumenti yalutuwa oba ani yalutuwa yalusa kalenda ne lulemesa n'abaana okusoma ne babeera nga bawumudde waka ku olwo eyalutuwa era afuneyo n'akantu akalala katuweerako ku lunaku olwo kantu nga ki ajja kayeeyayeeya nti buli omukazi nga bw'olaba nti Airtel ku birthday eyo ekuweereza message ne data owanusu 2 ate kati ninaye kajiddeko okitegedde kati nabo beekubereze wabengako ekijjako tusobole okuwulira nti tuli valuable enough valuable ako nako kayise enough
kati oluvannyuma lw'okuwulira nti tuli Bamuwade ekimala tujja kusinziirako akakalo akatono ke bakoze eki ke banaaba batandikiddeko banaaba tuwaddeyo so si kutuwa lunaku fwa mufiirizibwe era ekibuga nkiyiseemu nga kikakkamu tekiri bize nnyo era nga bwe lunaku lw'abakyala ne neeyongera okusaba gavumenti n'abaddukanya Ntebe airport baneemututeerewo obupande bw'Oluganda ku Ntebe airport lwansonga tuli mu nsi ya Uganda twogera lulimi Luganda naye ne mutandika abantu okutubuza nga tubulira waffe Nalongo wabuze ku airport toyinza butabula atamanyi luzungu nga nze buli kintu obeera mu direct departure simanyi biki arrivals bateekawo ne bagamba nti abayingira hiya ne bateekako ne kahiya kubayingira bakiteekawo mu luzungu ne mu luki kuba mu nsi zonna zentambudde osooka kulaba lulimi lwabwe n'olyoka osoma oluzungu naye lwaki ffe mu Uganda tetulina yadde akagambo k'Oluganda ku Ntebe airport esinga kukozesebwa basoma anti era nabo bajja kubaterawo oluzungu kuba luwaddewo ebbanga lyonna kati bayagala babalansinge si kukyusa babalansinge bakiteerawo naffe abataasoma akapande k'Oluganda kuba ennyonyi tezirinyibwa baasoma nninnya nnyingi maani mazima nga simanyi luzungu so kitegeeza n'abalala gye bali abali mu mbeera gy'olimu yes naye nze otuuka Entebbe lwakuba nti kati ffe Mukama we olina ebikufa evalinga bingi bakumanyi Nalongo tuyiteko wano kitegeera naye omuntu otuukaawo nga tomanyi kiddako muterewo ku bugambo bw'Oluganda omuntu afiringa feel at home mu nsi ye ng'asoma ku lulimi lwategeera obuki feel at home ako nako kayise yes nkulabye jangu e Kampala manyi ku nsonga ya airport eyo kati nnyo kasooke tuve ku kkubo lye twagala okunyumizaamu eggulo twabaddeko airport naye ne batugamba ab'amawulire sebo kati tusooka kufuna clearance kati owa coaching clearance kyeki musasulayo sente olina okusooka okufuna olukusa ekipapula olukusa mu buwandiike nti okkiriziddwa okuggyayo kamerayo okwate by'oteekeddwa okukwata bw'oba tosoose kugenda mu administration nekuwa ekipapula tokkirizibwa kukwata ne bw'oba ne kaadi y'omuli wa media station ki ekyo kyavudde kuki nanti mwabayisaamu eggaali nze saaboogerako neffe twabakuba kale akati Nalongo tudde ku kyaffe omukyala sokolindeko ekipapula kyo baakibawadde twawunzise ng'ekibuli kyaffe kisinzizza administration amaanyi temulinawo kibuli kitegeeza nabo abakyogera si mateeka anti twatuuse gye tukugendewa mukundi ku ofiisi we tulina okujja ekipapula akoze abasirikale ab'omu black batugambye tugende tukinone kati bwe tutuukayo kati ate negye tunoonya ekipapula yebuuza kipapula ki oba owulira enteekateeka ezakagwirawo lwaki muntu alanga security kakati ate ali mu office administration ng'ate yebuuza kipapula ki njanti munaye oli atugambye ebipapula kati tulina kubijja eno ate okisayininge nako kipapula mbadde sinnakimanyako ekyo naye ng'ate ono akugambye olina kigenda kikola ki era twawunzise tugamba kati mugende muddeyo mulabe oli eyabagambye okukola ki okubafunira ekipapula akati ffe we twatuuse wali nga tuzijjayo kamera zaffe nga tutandika kukwata byaffe ekipapula kiriwa mukama waatugambye ekipapula tuli baddemu okukola nga tetukirina muveewo mweyongere eri ffe ne tusigala nga tukola okireka balinawo embeera eyabatuukako naye bajja kitereeza baakiwulira ekyo kyo baakiwulira abakyala Nalongo balaze okuba obukozi ekyanyumira mu lutalo olwo nalaba n'atalina passport nga tukangako Ntebe naye nga naye alwenyiga nga n'Entebe bw'omutuuza ku nguudo omuseeka ne ku Ntebe road n'omubuuza kati oludde Entebe lweriwanga mumanyi lwaki sayogera ku nsonga ya airport eyo nalaba nga abantu abagisitukiddemu bamala neŋŋamba sijjajjo ng'abalina passport n'abatalina gudo naafe okwogera amazima kirungi nnyo amazima ng'ebintu ebyogerwa nga nze Ntebe tebintuukangako nga walinga free sikirabangako nze gwenga kati tekitegeeza era ekyaŋŋaano kyogerako nga tekisobola nga tolina experience yakyo yes nga tekitegeeza nti abalala tekibakola ki tekibatuukangako kati neŋŋamba ebintu byotategedde tobikwatako bikole ki bimemazi kitegeeza mba kuvaayo kyogerako nandibadde nnimba kuba tebakinkolangako ti nze bwe mba mpita Entebe
oyitawo ogenda mu class eneneko singa nsibese ebyo mpitawo mbane musangawo omuntu ne banchekinga ne ntambula ku line ne mpaka wali ku immigration ne ngenda bakutiisa maaso lwandabika simanyi msigamba kati naye mbiseerebo bakutiisanga maaso lwandabika kati sikintukangako ate sirana gwe nali nsanzeewo n'akiŋŋamba kati sikinali sikimanyiiko mbeera yonna ng'olina kimma bungi nga nyina kivaako yes abakyala mukulaakulanye nnyo bwe neetegereza emmotoka esinga obunene era okubeza ebbeeyi ku makubo azivugibwa bakazi achievement ng'eyo mu bakazi etegeeza ki ate abasajja be twaligambye nti ye yali badde avuga emmotoka eyo ng'ate ali mu kamotoka katono anti abantu abasinga buli muntu akola ekimuwuliza obulungi waliwo omuntu agagawala n'atuuka ku level nga ne bw'atuula mu Range Rover nga ne bw'atuula mu BMW ng'alabanga ali ku boda nga kyafuuka kya bulijjo ebiseera ebisinga ffe abantu abatalina kintu tukyagala nnyo era tuba tukiwaalirira nnyo mpulira kati bw'omala okukifuna tutandika okulaba mbu bya bulijjo kubanga kyolowooza nti kyamaanyi bulijjo ate kati okikola ki okirina so nti omuntu osomusanga omusajja nga avuga omusanze kamotoka kalawuumu sipaasiyo kati ososanga omusajja nga olaba nti abasajja bavuga omotoka butinimbu tebalina ssente baabira balanda ne bibatamakabira kuba nti kati essanyu ero ne baliwo bakyala kuba nti fe abakyala ekintu kye tusinga okwagala mu nsi y'emmotoka Nalongo kaddemu tutama era omukyala okuwira mbu nno w'amaanyi mbu wakabi mbu akibambi mmotoka kyovula abagaya abalina mmotoka bategula abaana bategula abo abategulikika abakazi emmotoka tuzeegulira bya buli batini bakazi basobola okwegulira ate ne muzigula naye oluusi amafuta gabula anti ate era ekyo kiri cheap kuba amafuta gatandikira ku 10,000 liita oba mmeka 5 teri mmotoka neetandikira ku miliyoni yadde 15 neera n'okuzijja mu bondi oyinza okuba okuŋŋanyiza okoze katuwa awo nga muyimbi ekikulu ogijjeeyo kyekisinga okuba ekikulu tikyekisinga okuwa essanyu mbulamu buno omukazi Nalongo anti buli mukazi alina bw'asanyuka nze kisinga okumpa essanyu Saalongo kati ebirala abalala simanyi nga kivudde mu musajja nga bw'olina Saalongo ng'ogamba kino ekintu kumpi kati njagala tugeraageranyirize ku bakazi kumpi bonna abakazi abasinga obungi ng'ojje ekintu kye basinga okwagala ng'omusajja yakimukoledde oba yakimuwadde kintu bwe kiti anti abakazi kinasa okugamba buli mukazi gw'olaba alina kyayagala omusajja amukolere waliwo agamba nze kisinga okusasa bange kumbuuzaako naŋŋamba nti I love you so much buli kadde nga azzaako waliwo omukazi agamba nti nze bange omusajja aligenda ewaffe aliba mmaze nga Saalongo bwe yagendayo nti oyo omusajja aliba njagala nnyo abakazi balina bingi ebibakola ki ebibaagala alina kyayagala ekiki ekyenjawulo gwe Nalongo ki bawange kubanga mulamu nga buli kanaku aŋŋamba nti gwe mukyala wange ako we tukateeka ebbali wazira buzibu omusogo akoba wazira buzibu singa Saalongo bukeera ku makya ng'ayagala kuwa kirabo ki kyasobola okuwa n'ogamba Nalongo waawe Saalongo waawe ontegudde yadde ndiwo naye ku luno ontegudde omenye bawange buli kintu kyonna kyakwasaako emikono gye n'akireeta special nga kyange nga kirabo ne bwe kiba kitono kitya ne bwe kiba kikopo bannaye mpulira bulungi era awe mulala tanywera mu mazzi ate aba atabula gavumenti olwo buli wakitunulako oba olaba ye kitegeeza nti mu budde obwo eza yakiguze nga kimusanyudde nnyo oba bwe busobozi bw'abadde akola ki bw'abadde alina nze buli kirabo ekiva mu mikono gy'abaze nga kijja gyendi kiba kinene teri sirina kyenfuna ne ŋŋamba mbu kino kinene nnyo nedda abakazi bazibu era ekibafuula abazibu oba ŋŋambe baba tebannalaba omukazi n'omuwa ekintu n'akulaga nti asanyuse mukadde ako wayitawo wiiki emufuna obutakkaanya n'akulangira kati olwo wampa akalaboko kagiri oba katugambe kasikaavu wampa nnyo nze nali sikaagala nakagala naye ng'omulaba ayogera takyogeza busungu akyogera kikulagira ddala nti ku luno yasiima busiimi naye ku luno yasiima kusanyusa
Agujjo sitebyantuukako wama abakiraba ekyo tekyantuukako munyumiza. Kale kyensobola okugamba abantu abakulanga nze bwe ndowooza bwe nakuzibwa bange ne bwaleeta ekintu nga sikisi tekibadde mu byenjagala kuba buli muntu aba ne byayagala ennyo kati nga kyampadde nsi mbadde sikirowoozaako kati nga bw'ongambye nti nandeetera ekikopo tekitegeeza nti tulina bikopo wabula ekikinjagaza nti bange yakireese nga kyani kikyo direct nga kyange kyekikifuula ekirungi omubiri wo byonna okitegedde wabula ne bwakireeta nga si kyembadde njagala ne bwanyiiza tesobola mugamba nti bwaleeta ekintu kyesaagala tiwajja ozunga n'olukopo kwolwo omumalamu amaanyi kitegeeza n'ekyo ky'oliyagala talikikola ki talikikuwa talikireeta so abantu ekyo ekigambo nkigeza nga ku mukazi kuyomba nabbaawe n'amugamba nze tomanyira ne baana abaana si babo bannaye nkivumirira buli mukazi yenna ndaba ekyo kivumirira okusinga ekyatomalaako tomalaako talina kyaŋŋamba ate tomalaako nga yakuzaalamu wali oyagala akumenya kugulu ekyo ekigambo kibi nnyo nnyo kyekisinga okuba ekyettabu era buli mukazi andaba tokyogeranga yadde ne bwobanga onyiiza otya ekyomwana bagamba mba balumya basajja tolina bw'omulumya oba olumya mwana wo tolina musajja gw'olumya oba olumya baki ennaku zino abasajja balabirira omukazi ng'omu asobola okubeera n'omwana w'omu naye ng'omwana oyo alina bataata basatu abamulabirira nkubye nnyo siragaseka anti kyoyogedde sikitegedde omukazi omu aba n'omwana we mukazi go nga aliko bataata basatu nga nanti buli omu gwe yali abaddeko naye amusuubiza omwana wo kino kyombuuza kinene era kimenyeemenye kifuuke kitono lwaki abakazi muba mukikola abamu simanyi bwe bakikola n'abakikola sibalabanga bangi yoera kisensinga buulizi nga bagamba nti wali gundi bakebedde omwana si wuwe nze mba ndowooza omukazi oba yakola nsobi n'asirika oba yagitegeera naye n'agamba omwana wange wano wajja okukola ki wajja ofunira ebintu ebirungi okusinga gye namuzadde anye abakazi tuli bazira nnyo mu bintu bingi naye kikuyinze nno si kirungi sikikola si kirungi kyensobola okugamba kuba kati omwana oyo kati bwakula n'omugamba oti ti bonna bataata bo kuba kati oyo tukitegedde ono aba yafumbire omusajja ne basanga yayendako omwana si wa muki si wa musajja si wa naye ate basatu ng'omulinamu omuzigo kati otaata wo omutuufu kati buli ajja okumulambulako ye taata anko kaa bw'avaawo amugamba oyo no sitabadde taatawo anko guba teguggwa tokyalinga omwana obwongo si kituufu kati nze omwana wange tasobola kuyita muntu yenna taata okuggyako nga muganda wa kitaawe obalambika tekkuba ettuufu gwe nga Nalongo kuba ne mba namuzaala walala nga sinafumbirwa Ssaalongo tasobola kujja wa Ssaalongo n'amuyita taata we asigaleyo wa taata we ng'alaba nze maama we okitegedde besides okubanga mulina omukwane n'omwagalwawo twogere ku bavubuka nga bajoera abatalina baagalwa waka joero nkubye nnyo ku bavubuka nga kikulu ekyo omuvubuka nga tucelebrating olunaku luno lw'abakyala yali badde atunuulira bikyokuteeka omukazi awaka bingi naye kati joera ayinza okuba tannawasa si lwakubanga tayagala nga tannafuna muntu gwalaba nti asobola okuwangaala naye manyi okuganza kirala n'okuwasa omuntu gw'onawangaala naye kirala kati ayinza okuba akyetegereza mu kwetegereza okwo nga bakebera ate n'ava ne kugwa yandikebedde nnyo n'atandika kebera buli ekiyita kyensobola okugamba joero nti obulwadde gye buli ate nga buluma n'okuttabutta akati gwe weetale ng'okitegedde nti oli mu choice yo na ssanyu lyo era bw'ogenda oddifiiramu kyekigambo kyensobola omukola ki atunuulire biki ku oyo gwe yeetegereza bw'aba amwetegereza Nalongo bangula abavubuka olowooza nno abakazi tulina ebintu bingi bye batwetegereza kiki omukazi bamwetegereza kamwa njogera afulumya ki omukazi yenna buli kyafulumya kyaba agamba
zembeera ze zensisaze musiiga kaakazigo wano nga tubakwana tasobola kukasiigira myezi 3 abadde akuba n'olwawo kwata nga kiri fayini lwoluddewo okukwata olulimi luseereramu lwakuba abavubuka mwe muli ku bwangu babagamba Uganda erina weekoma ebintu bya muno mwanguye yanguye naye annyanguyize muli ku sipiidi nnyo mulinga abagamba nti babagambye weekoma temwagala ebasibireyo kati abantu mubalabako bubi naye nammwe mututeeka ku pressure ompasadde onzijjaddiza enkoyo okujjanga eyo okulambula lwaki toyagala ndeke lwaki muleka engoye ewaka mu buzigo bwaffe sirina we nalinzire kansinza kukiwaako ansa ntuufu lwa nsonga ng'abavubuka batulekedde buleega oli n'alekawo akaleega mbu mulala tajja mu anti abawala abo mwe kennyini mwe muganya obbawa essuubi okubakkiririzaamu batubuusabuusa kyava alekawo ebirala byalowooza mumala bw'anaabira bataakomewo naye baba bagusambye ne bateeba bwe babirekawo anti mubikweka naye mubisuula ate nazze tetumuganya kulongoosa joero owulira obukodyo kati kitegeeza abatalina kyamaanyi kyakoze eki kyakoze yali badde akola ki wabula omuwala ndaba mulekerawo okukubira abasajja n'omugamba njagala kufumbirwa bannaye nkwagala nnyo omutima gunnuma nze ontwala ddi omuntu oyo ebigambo ebyo ojja kubyejjusa lwa nsonga omukaka okukutwala nga tannakirowoozaako nga tanneetegeka kwemalayo gy'onaasukka okimugamba ajja kumala akutwale amala akugambe nze nasinatukana kukuwasa gwe wankaka mudda kati kikuwa ekyokuyiga abasajja abo bawengamu bakayitaani ka break breathing ki kochi oliyo gy'oli ka breathing space bwe bakyogera kaba kaki simanyi naye babaweemu kale obusirizo oba obwekyusirizo omuntu yakwanye yakwagala byakwagaza obimuwadde muleka akakasa oba mu bigambo by'oyogera yeggwe omuntu oyo bulijjo gwakola ki gwayagala okuwangala naye ayinza okuba akuyina naye nga mulina kukoma kukweganza olw'ebigambo ebikuvaamu nga togwanidde kukuzaalamu mwana we akulabe nga gwe maama we naye ng'ogwanidde okupepeyaakoko naye nemugendako ku biiki olwakabina nemugendako ku swimming pool olw'enneeyisa mu bantu abo si lwakuba nti towasika lwakubanga ebigambo byo tebiriraanika tolina kyomugattako mu lulimi olutuufu naye mubakubira amasemo nga mulinga ababanja kakati waŋŋambye ez'enviiri tonnazimpola enviiri ozisiba ku mutwe gwo gwe zikubuze ola nazirengera nga omaze okuzisiba ekirala abavubuka mwe abalenzi muveemu okupapa n'amaalo ago amangi mwena amaalo mangi oba mwakalaba abawala ba make-up n'okwana n'omukazi n'ogamba ngenda kuwasa nga tomanyi oba ali ku kkala ki oba muddugavu oba mweru kuba abakazi beekuba make-up abo mu matala ne bamyuka omusanga mu kiraabo ettala lyaka bbulu lino lya yero liri ya omukazi omulaba kiro buli lunaku lwasuze ewuwo n'owira ng'oyagala kumuwa butwa kuba akedde n'anaaba mu maaso make-up n'ayiika make-up n'avaamu n'ogamba si yeye n'omuswenyanyenya nakuba ye gwe gwe nasuze naye muntu gwe guwazooma enkuka naye yero kyali kikutuuseeko oyo manya yali akiguddeko nze sikigwangako akuba nakulira nnyumba faaza mujja kugwa kugoonya mujja kufuna emitawaana be bavubuka okuyoola bye tubatasobola ekkuŋŋaanya ku makya basusse uganda terina weekoma abagisookamu baafa naffe tugenda kufa n'abanaddako bakole ki bagiviire nga yo tekyusa erinnya n'ebikolwa kati simanyi lwaki mmwe mwafunyeewo akeesuubo okayise keesuubo bafunye akeesuubo kaabwe olukatulamu akamusuuba tekamuzzawe swe tadda mabega kyonna kyemugoba mujja kukiwulira nkwano ojja kukiwulira ayongere agobe kiyesuube bwesuuba nnyo naye ojja kukikola ki ojja kukiwulira ate nemma ne mututawaanya Nalongo katakola bw'ati n'omubuuza wamuwasa osinziira ku ki abantu b'osinga okuyamba mu nsonga z'amaka bizibu ki ebiri common ebibagatta binjo n'ebizibu ebisinga ku bakyalo omusajja yayenda omusajja yazaala ogwo musango
byensinze okufuna bisolvingibwa bitya kati tubibuulira abali kutawaanyiza n'okukubira tebasobola butankubira kuba intervene ejagenda otuuka ku bantu bonna okugiraba si kati myaka kitegedde YouTube ye yatujjirira ne vidiyo ye gye wasooka okukola tuba nayo kakati kyensobola okugamba abantu abo nti ebintu ebyo birumya kuba omuntu bw'akikola olabanga akuliddemu olukwe olabanga avudde ku bye mwateesa kugamba omulabira mu biti biki bingi naye nga tonnasiba mugugu kugenda tunula nnyo gye wakulira nnyoko yafumbayo omu bw'aba nnyoko yafuna omukisa n'afumbayo omu tuna mu famire omwo mwonna temuli muntu yafunako bakazi basukkamu omu mpulira bw'abanga mukyala we gy'ali g'oviirayo ki obwenzi tebunobya mukazi mu maka kirumya naye ate bw'onaaba mugezigezi n'otakinyumyako n'otakubira gwe bakwanye n'otakikubaganyako birowoozo kijja kwanguwa ofuluma amakaago kuba ojja kuba okimye promotion naye mmwe omusajja ayenda ate n'omuyambako kipolomootinga ne kijjula mu makaago mu kiyungu mu tooyi mu sitoowa nga buli wamu ekiriwo omusajja ne bannayiba ne batuuka okumanya nti akasajjako kenzi naye nga promotion g'ogiwadde omuntu oyo atugena okuba nga takweralikira ate bano byandikwesa obikoze eki obikoze naye kyekizibu kyensinza okusanga ku bakyala kujjako ne mu basajja nafunako babiri abagamba nti abakazi bayenda ne babasonyiwa era abasajja abo engeri eri womenizidde batumiddeko kuba ekikola kye bakola kyabuzira abakazi babasajja abo bayenda abasajja ne bakitegeera ne basonyiwa omukazi ayenza kulw'abaana badde mato bakongerako mbadde ndayidde na mu ddiini gye siriimu nti wagaya Mungu sikusangaka abasajja mbamanyi nga abenyenyaze bwanga ye asobola okulumirirwa abaana bano ng'ate ye asobola okuzaala 10 mu mwaka gumu kati gwe omukazi atasobola kuzaala 10 mu mwaka gumu olwaki olemu okulumirirwa abaana bano abakuluma ennyo mbajjukiza abaana abo baffe watugamba juuza abakazi tebenda abo baali bakoze eki balabankanye basajja babwe bakyogera naye nze abakazi bemmanyi tebayenda abo baali balabankanye simanyi nawe tubakiyita basajja babaato baŋŋamba kati kyobula njagala kukola ofiisi simanyi baba bakyogera nga balimba ofiisi kyemmanyi tegenda kusukka wiiki eno Nalongo ekyo nakyo tukijje mu ddiiro tuli mu kuginoonya naye nfukidde ofiisi kakati Nalongo tetukulabidde ebbanga ddene wano naye ate oweerereza ebbanga ddene eggwanga abantu bangi abakulabye ku mikutu egy'enjawulo naye waliwo omu ku bantu akulabidde ebbanga ffe tugenza okujja tukolagane naye ku nsonga z'okubangula eggwanga ate omuntu oyo n'asanyuka nnyo nga bulijja ndaba naye ate ffe bwe twakuleeta n'asanyukira mmwe n'atusanyukira nnyo okubeera nga tuleese omuntu w'amakulu ku mukutu ati omuntu oyo naye mufumbo muwulu lwaki kyosoose kuba njagala kumanya saagala nnyo bawuulu kunsanyukira njagala bajje mbabuulire bave mu buwuulu awo asanyuke buki nga tuli kulumu ekisinga okubeera ekikulu yasi tali wano kyabika naye mugwira bunsi endala nga Saalongowo leero nange kankubeyo bomu lwaki omwami wange tomuleka mugwira mu nsi endala naye yatumye omuntu omanyi kyo babba wange ali bweru mu nsi z'ebweru ng'eno ey'e Masaka Masaka gye twali tebatubuuza passport tewakitambulizo kyekutwala mu nsi eyo naye onsi etawula mwayitawo buyisi ne bwe twali tumanyi nga lwera nti we twalikoledde ebitambulizo tubiweereyo awo ate driver gwe bakuba check up omuntu ogucheeka yalina ebitambulizo bya ffenna so omuntu oyo Nalongo asinzidde bweru eyo naye yatumye omu ku bantu be n'atusinkana ku ofiisi zaffe n'atugamba nti alina obubaka bw'ayagala tukutuuseeko kyombuuziza nti mufumbo oba muwulu siri mukakafu ku kyo naye kibadde kituuka katako okutuusa obubaka bwe
naye tetulina bwe tukakasa muntu yatumye tuwe obubaka nga tetubuleetedde mu lujjudde era n'olwekyo obubaka buzito ddala olusawo olw'obujja nalwo bulijjo olwo terubaamu kinene naye leero mujjiddemu ekyeddeyo okusinga obusawo obwo bwe tuzunga nabwo kyekisinga okuba ekyenjawulo obubaka n'abakabaluwa ng'akusaba bufumbo olobe wa Ssaalongo katwale bw'aba nsaba bufumbo tampa kabaluwa kesijja kugenda kale ku lunaku luno abekubidde ku Viki Exclusive ndi wano bulambalamba okubasaba nti tugenda ku surprisinga Nalongo naye nga surprise eyo evudde mu bantu abamulabidde ebbanga abaasanyuka ennyo okumulaba ku mukutu guno nga tumuleese ebigambo byo ye lwaki njogera bingi Joel Nalongo obusawo bw'abadde agaya nsaba mwobojja ekinene Joel kasooka ave ku kamera tukole ekyenjawulo akutte mu kikapu kye nyinza okubateeke ne kamera n'egweri wallahi wa Nalongo tofuluma tetuleetedde na mu bbaasa Joel awuyo Joro yabakwasa Joel sala mu kamera naye kambabuulire nze kanzire wano Joel sooka ofukamire wansi awo nange Joel lyoka mukozesa ebinene sebo Joel fuka ono ye chairman wa ebyonoonese tumala kuteesa kuŋŋamba mbwali batuwadde okwateko tuzitwala bwemuzimba sizibaddiza naye nga zimmenye togenda tulayiza naye Viki era Viki mwagala kunziba ki ennaku tewali kyetubba sikubba gano magobaabo kino kyolaba mpaako nooti emu mpaako soku neesiga ate mwe muzirese ate mwesiga ng'ano eno gyolaba nooti emu currency ya US nga bampadde omusimbi bampadde million plus ezitowa milioni eno dola 10 tuli mu mitwalo nga 3 Genga 36 mu 36 lero bukedde eri mu 1376 oba 37 eri mu 37 nasoose nazi calculating sebo manye sente zentwala zitowa ki okujja nafunako so sebo eyatutumye okutuusa obubaka buno Nalongo ezo dola 10 mpa kale neewuunyiza Nalongo naye mbabuulira ezo dola 2 kano kakome kalabako obulabi obubaka buba tebuweda kuyogera Nalongo zino dola 10 naye ngenze nazo olimu amagezi olwo obubaka bw'omusajja buba butuuse awo muba munzibye Nalongo zino dola 10 ze dola 3 ze baatutumye tutuuse gy'oli Joel obubaka butuuse kyemugamba bino ebintu bya ddala obubaka nze mbutuusizza nzireyo ku kamera yange ddayo Nalongo mukube close naye oyagala ate zoolese zoobozaayo kati neewuunyiza eyabawadde sente zino mweyafuse n'abawaayoko ife nga ffe mulimo gwaffe totulumirirwa oyagala tuwokyayo sisobola kubookya naye njagala teyategedde nti muli bubi nnyo mwetagayo akasente yategedde buli we tujjewo tuzunga n'obusawo naye nayagala ku luno obusawo bujje nga buzitowamu ekyamazima nga tuvudde mu lwali kale ensanyusa ennyo musajja oba mukazi naye gwe kyolina okumanya faaniwo n'amannya ge yatugambye tugaleke naye obubaka butuuse bambi mukwano sente ze babawadde bazimpadde ziizino era neeyanziza nnyo neeyanzeege eggwanga lisomesa singa mbadde nkumanye nandifukamidde nenkwebaza n'erinnya lyo naye engeri gye ndi muka musajja ng'ate n'erinnya oganye baliŋŋambe tetumanyi oba mukazi oba musajja sawaako yo gye mu inbox yange oŋŋambe nti yeggwe nja kusanyuka nnyo nga ntegedde omuntu ampadde ebyaddala e Uganda ompadde sente nnyingi zino sente nnyingi mukko omuntu ozikuwa obuwi nga tomulimidde lubimbi kinene neeyanzizza nnyo mukwano neeyanzeego nzizizaamu amaanyi yanyongereddeko obubaka
nga ngamba singa obusobozi bwe bubadde bumumala Salongo yakoze bamutegula kumanyi kyo ba mukazi munno omwami wange yandibadde we wakawana onjuliza olwo yandibaddewo nga mumpa dola ne muwako omwami wange ne mugamba webale kunzikiriza kubuulirira nsi ntandise ofunamu gano ge magoba mbadde nkuwa obubaka yannyongereddeko nga ngamba nti akyalina byakola tasuubira kudda kati naye asaba buli lukyakusabira ekifo kye wayogerako kye weetaaga ekinene gwe bw'oliba akyagala tonnafuna busobozi bukyetuusaako wakiri bongera okufunayo abantu abakwagala beekwatekwate bakufunireyo ekifo ekyo ekyokusomesezaamu abaana nga nja kuba nsanyuse nnyo kuba kyekimu ku birooto bye nnina nabe nga abaana Uganda nga tubasomesezaawo ng'omuntu agamba nti wenoonya transport n'entuukawo nja kuvaawo nga Nalongo nnyambye kuba kati oli kuteekateekawo ofiisi kuba kati woofiisi eyo kijja kuwunzika ng'ate bo bennyini be balina okugisasula abantu abo abandaba olw'ensonga sinza bawa budde mbawa ebigambo mbawa amagezi nsasule ne woofiisi balina okukola ki kiba kinene mba sikisobola naye kiraga nti bo benyine bajja kutandika okuba nga balina okuba nti oba omuntu ajja n'atwala omutwalo ku lwa ofiisi eyo mpaka wetugikola ki wetugimaliriza kitegeeza singa nfuna omuzira kisoyo asobola otuwa ekyo ekintu omuntu ne bwajja nga talina ssente aba agenda kuwonyezebwa teyeetaaga kuleeta ssente yeetaaga kujja kufuna buyambi bwo aba alina okukola ki kuba alina waakusanga kati abantu mbaddiramu bwereere sina gwe nali nsabyeko kaddatako nedata nkozesa wange muliro gumasannyalaze kukyajinga yange just mpulira bulungi nti omuntu bwe muddamu ekintu ne kimuyamba kyembadde nsinga ofunamu akasente kino kyekimu ku kirabo kyensoose okufuna nga kyange nga kivudde kuba nafuna nnyo ebirabo nga nzadde omwana naye nga bonna bampa bya mwana Sanyu yafuna ebirabo abantu bamuwa engoye temubafumbo ne bamuwa emite sente leeta bakukyajingire ejjoero Nalongo family ne bakola surprise ne bamuwa sente ne mugulira engoye ne pampa gukyo manye bamuwadde ebirabo bingi naye nga bawa muki zino sente soko mpereko Nalongo muto kwako Bridget zino sente zensoose okufuna nga zange notazifunira na sente za munsiyo nofunira mu currency ezimu kuziweebwa ekitiibwa onkozi obulungi obutagambika muntu gwe Salongo abira togenda mu misango kuwoza kubaka buvuddewo kati naafugika olwalero luno n'enkya nani kati nyina okugenda kwa ne ku kefu simwana tomanyi kino kyokoze muganda wange kale ebyaddala mpulira nga nsanyusi fe obubaka tubutuusiza mwami gundi oba mukyala gundi nange yabadde ayogera nange ng'akozesa tekisi nga tavoicinga nangamba yitayagala tumumentioning naye afa kimu obubaka bukutuukeko nyina kye namukolera mu bye nayogera nga simanyi kirabika erimu ku bigambo by'ozenga oyogera ayina bingi byayizeemu era mu kuyigamu ku oba oli awo bingi by'omuyambyemu indirectly nga gwe tomanyi naye naafunamu kale Salongo singa waŋŋaana kale abantu sandi bayambi sandifunye na kirabo bayisayo mu nsonga eno ngenda kusooka kwebaza omwami gwe bayita Selector William Live Uganda omusajja oyo gwe bayita Selector William ye musajja eyandikoodinga nga ndabamu obusobozi obusobola okubaako kyentereeza eri eggwanga yasooka okukuwa omukisa mu mawulire nanzikiririzaamu naye kati yagenda America ali eyo amazima nkwebazizza nja kweyongera okwebaza buli lunaku kuba singa seggwe abantu bano tebanditegedde naffe tetwalirabye IQ yo bweyimiridde tebanditegedde nti nsobola okulizoninga omuntu n'abaako kyatereeza singa seggwe kubanga nalinga nabyo nga nyamba abali awo naye ngensi temanyi nti nsobola okuyamba abasukka wendi nkweyanziza nnyo weebale nnyo weebalire ddala n'abantu abalala bakutuukiriranga oba bw'obalabangamu ekintu ng'ekyo kye wali ondabamu nabo bayambe basituke nze olwaleero nfunye $3 3 lwakuba gwe wampa omukisa nsomesa abantu b'eggwanga lino
nenebaza omwami wange kubanga bwe namusaba yakkiriza yategeera bye mugamba teyakukotoggera nangamba bakikuuliza bulungi kikole mwebale nnyo mwebalire ddala mwami Joero agamba tomwebaziza Joero tolina kyewakoze mwami Joero bakwebaza kutu sigenda kumwebaza lwaleero lwa nsonga naye mwebaza okutikka ensawo okusitula ensawo erimu ebizitowa sijja kumunyega kigambo kubanga Joero oyo gwolaba agenda kuwunzika ng'atansabye omusimbi gwange Joero nkukakasa tewali gwe bagenda kuwa ate nenebaza abaviki ekyo ekigambo ekiddako kya luzungu nnyo exclusive ko kitannakikuwa kiganye exclusive kigenda n'ekyo tokisobya bategeeza sijja kubonaabona na kigambo naye mwebale nnyo okubanga baba batissa ate ne mutuukiriza mune nali ndowooza nti tebibaayo wali olowooza bajinga balimba biri kuggwe olaba omusajja bwava enakuwa akamoto hawusalo ng'anyiiga hawusa nebukera ku makyanga bakwade kyabo kyakamotoka kakiva bweru salonga omubendegera bino byonna ayinza okuba bitono ku ye oyo si ye musajja wange manyi nafuna omusajja ali educated enough ali ki educated enough okategedde coach tuyiseewo educated enough keko coach kasese kyekyo coach toseka kyekyo Nalongo olunaku gwo olufunyemu wabula okubeera safe buli soko studio y'omusimbi guno omufunze dola eveewo dola zinte era we wali omwana wange njagala omwana wange akulenga ayira nnyo dola kozi wana wa buwala tumutuume dola zindola omwaka nfunye dola omwana wange waliwo bwe nazaala waliwo omukwano gwange yamuwa dola 700 bwekuna azimukwanga neera sebo naye yawa mwana sigwe naye era zaalaga weeza omwana wange mugulira ebintu bya bbeeyi kubanga baba mwadde esente ze kati obwabbeeyi abaana bya bbeeyi mu buto omwana aba abirabirawa nti bya bbeeyi just go feeling nti mugulidde kya bbeeyi naye anti era aba akozesezza ekintu ekirungi kubayo akabokisi muteremu dola ze dola egwa egwoyi Oyiza jiterekeri kusatulusamu omwana wakulira nga dola egula 15 oba wasirwa nosobola kola zibinde ne bwetyo oba wasirwa demo zivungise tetulina suubirya gavumenti kukyuka ntya either way ntumiddeko abantu mwenna abali mu diaspora simanyi Bridget ompolera diaspora accent teacher omusomesa accent ki English accent Nalongo English accent kyokanze nfa tukyamusomesa America oyo Bridget agenda kuyigiriza ssanyu oluzungu bali ku campus bagenda yamumanyiziza engalo kati alina osoma naye ajja kiwulira abantu mwenna abali mu diaspora bamusize bweru nga omuntu obeereyo nolaba vidiyo yange n'olaba nga byenjogedde obyagadde n'ompeereza ku message ne munkubira ku ssimu abamu ne sente ne muziweereza yadde muziweereza ssanyu mba muziwadde nze abamu baweereza ssanyu bawadde nnyo ssanyu ebirabo bingi muwala wange azze nga muwala wa mukisa nnyo nsaba mukama bwali weza emyaka 3 oli mutulaga nsaba mukama amutwalira awo yamubalaga nga bamubatiza Teresa mulimi amutwalira awo kirala amutwalira awo mu kukula kwe n'omukisa gwe awo n'oyongeddeko ojja mutulaga wabbanga ki bagenda salo nga ajja kukola enteekateeka bamubatize mulina okuba temubeewo mwetaaga okubayita laba bwansanga mudwaliro nga sibakubidde essimu nate abamawulire temuli banku tulondoola bakusanga mu ddwaliro lwa nsonga wakweka olubuto natambulanga nalwo walukweka muzikwekanga one olwange naye njagala nnyo balulaba abantu bategeere nti salo nga abaana Bamuwade abawera teri kwemoolamoola mu maka muno wajja omazeeko era n'ekitanda ewammwe bakyokya najja kumuwa buvunaanyizibwa nange situdde obumutise mwebale nnyo mwebalire ddala naawe omutalaba vidiyo yange nobamu kyokyusaamu twala omukisa okutegeeza nti eddembe omuntu omulamu gw'olina oddeewa omuntu gw'olina oleeta essanyu lyagala obeeramu mu bulamu bwo mu ttaka eyo tumalayo obudde bungi okusinga ku nsi kale ddembe lyokusalawo ku nsi ebbanga ettono lyogenda okumalako
olimaleko ng'onakuwala ng'okaaba oyomba onyiize ojja kuba walondawo ekyo naye bw'onaaba tewalondawo ekyo kyabuvunaanyizibwa nnyo okwewa essanyu ne bw'olaba nga waliwo ebirwanodde kujjako lwana nnyo olize kubanga ebyo by'osanyuka by'ogenda okufa nabyo mu bulamu bwo ebyo by'olidde bye bigenda okubalibwako kale mbaagala nnyo abanjagala n'abanzikiririzaamu ne neebaza omuntu oyo gwe sitegedde ampadde omusimbi omungi bwe guti nti onkoze obulungi obutagambika Nalongo ngenda mutegeezaako nti nfunye omusimbi ankoze bubi obutaleeterako kabaluwa manyi mu kirasi twasindikirangako olukumi lwaffe nga tugenderako obubaluwa bw'aba yabirabidde ku gundi ye neyammwe yabirabidde wano naafuna ennamba yo n'akuwandiikira kyemmanyi nebino ajja biraba addemu era akole ki naye mugambe nti nsanyuse nnyo era nsiimye nnyo n'omwami wange ngenda mutegeeza nti nfunye ekirabo kubanga ebintu ebinsanyudde mutera bigamba omwami wange nti nafunye ekikola ki ekirabo n'akusanyukirako ndumu nali ekajjansi nensanga omwami bamuyita Ddaani nali ndi mu kulya mmere najja nampa omusimbi nagamba si ye gwe Nalongo nti yenze nemugaa yenze sebo babadde bannoonya naŋŋamba nedda onkolera olunaku mwana gwe nakakasawo nayoola omusimbi Dani ekajjansi neera nemugamba nsaba mpe ku nnamba yo kubanga Nalongo nyina omutegeeza nampa ennamba ye n'amannya ge era nembikwana embiweeza omwami wange nemugamba omusajja oyo ampadde omusimbi Nalongo akube yeebaze nze neebaza naye naye nyina okukonfaminga muntu ki gwe nkolagana naye nga nsobola n'omubuuzaako olwala era oyo ankozeyo tampa nnamba ye mu mawulire sinobudde bwange nemugamba mukwano gwange gwobasinga anti oyinza okugyayo ennamba nefuuka oy'oluseke bw'omanya nti waliyo ekivaayo omuntu omulungi asaana okumukuumira mu bulamu bwo omuntu yenna akola ebintu ebirungi asaana okuliraana aba wa mugaso mu mbeera emu era mwami Dani ekajjansi naye mutumiddeko bw'anaalaba interview eno kuba yasiima leero ngenda mukubirako ku lunaku luno olw'abakyala omugambe kati onkoze otya awo jowerosha nga yagiina ennamba mugambe leero wemenizidde lunaku lw'abakyala nsiimye nkusiime ku lunaku luno yadde gwe oli musajja nkwebazeeko kubanga olunaku olwo yansanyusa lweyampa omusimbi sisanyuka lwakuba nti omuntu aba ampadde sente nga sirina wabula osanyuka lwakuba byokola bituuka asobola okukwata ekintu n'akingabira kyekinsanyusa naye nange munsiimeko nze mumpe muze Rwanda dola eyinza okunkaluubirira nedda bakuwa Uganda mani tonaba kubeera nnyo wabbeeyi tonzisizza tokubye nnyo Uganda man of course gyenfuna kati gwe omuntu yenna bw'avaayo nga mpa Uganda mani mpozi ng'ezitowa kutandikira ku kigiziki eyo anti olaba ne zino zebampadde era ngenda zivungisa so nga bwampa nga5 nsobola ogenda nefunamu dola kanooti kamu ak'ekikumi nenfissaako lwaki oyagala dola zotakozesa mu nsi yo ogenda zikyenjiseera Joero bakuwe dola 10 ogenda zikola kyessaawa zino nga tovudde mu nfu oyagala zitonera mwana bulijeti ekyo kyamakulu nnyo kivaamu dola kale buno bwana busesi nkoze ne Nalongo kitone awo bakatubutuusiza muntu gwe akatukutuume muntu gwe bannange ndako lunaku lw'abakyala njagalizeeko maama wa Nalongo tiapewomenizidde mukwano nazaala njagalizeeko babasanyu senga sanyu neze muyita babasanyu mwagala nnyo Happy Women's Day munange. My future husband. I love you always. Simanyi owulira oluzungu gwe. Perfect. Kateredde. Naye ogenda kunkubisa embogo. Ate embogo zange nzikubira eri ku airport. Watya? Nga tetunnasiibula Joel sooka oleke. Lwaki tusooka ne tuku. Women's Day tugisoosowazeemu. Naki. Tikyabeera mu ddirisa. Beerawo kukonfaminga. Tuveko mu session y'olulimi Oluganda. Tugezese olwo lutinti mbi wakafuna oluzungu. Asindikire. Ndowooza owulira bamwagala okumpa. Eyafaya papa. Katukole video manti bagamba Nalongo. Anti simanyi. Tomanyi ki? Simanyi luzungu. Naye olutonotono. Kale ntandise. Oli mu ddirisa awo. Kakale, ladies and tukozesa accent ki?
tukozesa America oba ey'oluzungu. English accent. English accent. Kakati. Ya papa mama. Oluzungu. Kanesalire nako. Ya soko Nawe sirika. Nikanyanyula program. Tojaju ajireke. Nyanjule. Jiveko. Njibeko dala. Yakayedda. Nsese n'amaziga ne gajja. Ate wano ku luzungu tumanyi kati. We tulaga tujja kiwulira. Mujja kiwulira. Yali nako nko setting obudde. Kwasa ogambye ntumirani. Twagala okutumira bakyogera batya mu luzungu. Ate Asose kibu. Wamaki bakyogera batya Bridget. Sending your condolences. Sending your condolences. Ekigambo kutumira anedda kanjogera ebyange bye nabansobodde. Jwero uli akyawada ku settings. Oyo muyayi. Mbwa okubaka bo okusaasira omufiirwa. Asiru. Owulira bwambuzabuza. Osagira mu luzungu ate guno mwaka mpya. Hello everyone. Soko line kati. Muluzungu nga face ogisiba. Ati oluzungu utandise nawo ontawanya Vicky. Vicky nyera movira. Okay, go ahead. Hello everyone. This is the special day. I want to thank my husband. Thanks for loving me. Thanks for caring me. I love you so much. Kati okyagamba ki ekirala? Gwe tukazeeko emabega tutandika okuwa tooti. Wama caring kyekyo. Caring. Yes. Caring mi kyekyo. Kati kwaza ogambye ntumire bantu. Njagala weebaze abantu bonna abakulu bozze ng'osomesa ne bakyusa. Kati ate oyagala kunzita. Tugenderaawo. Sebo nange olwo sirumanyi olwo lungi nnyo. Ne teacher talumanyi olwo alukuwa olwogere. No, let me say I have a friend of mine. She called Sanyu Harriet. I want to let you know. The singer? She's not a singer. Just I want to let you know. I love you so much. This is the special day to you. Happy Women's Day, my Sanyu Harriet. I love you. I love you. God bless you. Now, our viewers, thank them in My a very viewers. special way, especially those who have been supporting you for so long. Toyogera lungi. Ojja kusigala ku program. Wakabi nala atuuse. Fumita oluzungu. Oluzungu lukalu. Nalongo, thank our viewers. Okay, I want to thank my viewers, my future husbands, my salon, and everyone. If you know me, I want to send you my message. Thank you for following me. I want to... Oh, luganye. Lumpeddeko. Awo lumpeddeko. Mbuuza, lwaki omuntu oyogera oluzungu anobadde oli free mu Luganda naye otuse mu luzungu engalo ndaba ozikunya obijja wala. Ina kuba ne confidence. Confidence egiva ku ngalo. Yeah, ina kuba ne confidence, ina kuba isamu nga yasoma, you know. You know, yasoma, Siri basonyiwa balenzi mwe. Siri basonyiwa temwandize Women's Day. Dero omanyi lwaki ndeesa session y'oluzungu? Okute sente z'abazungu. Naye neesembyeyo oluzungu lwanjogedde lwali lutegeeza ki? Jowero tukole kitingemu. Njogedde ekituufu. Tumutumye kwebaza bawagizi asookezza Nalongo. Kwegamba oluzungu tabaamu. Thank my husband. Nalongo kwe ngumira. Towalampiriza Nalongo. Wamma. Kale kasane kenzo mwambanye tewali buzi. Kakati program kati nyize tujigale bwe tuti. Kati teredde n'oluzungu kati tugenda kugumira. Buli kiti yennyini omukookinzi yagenze n'abulawo. You have your opportunity here right now. Opportunity kyeki? Olina omukisa kati wano. Okulanga business ya Nalongo Kitone Spirits and Wine mu luzungu. Bakyogera balanga batya? Njagala otegeeza abantu bajje bakuwagire. Tandise. If you want wine, come at Nalongo's shop at Chibuye Roundabout opposite Shell. Any wine you want, I have it.
or you want for wedding, or you want for boyfriend. Connecting. Give me a call. Emergency. Give me a call for wines. For wines. Yes, not one. Then that is a miracle. Another one. We have another business. Which one? Called Vanonji Motors at Machindi. What does it do? If you want to change the car or you want to buy a new car, contact my future husband or Councillor Dan is going to help you. On which phone number? I don't know on my head, but let us direct you. You don't know what? On my head. But let us direct you. Come at Machindi, opposite China's supermarket. Ask anyone I want to go to Vanonji Motors, or do you know Councillor Dan? All the people around there knows Councillor Dan. Oluzungu oluwulidde? Omanyi omusomesa ayongera okusaba sente endala. Akatambala atuyanye nnyo. Jewera otuyanye nnyo. Oluzungu nfomodde lungi. Olese luyitirivu. Ne bannange kyenjagala okumanya bwe banaabanga babawa ebirabo nga babawa ebirabo mujja ne mumbonyabonya ne munjogeza n'oluzungu olw'essaawa. Anti birabo bino bijja kukalubwamu. Kale bijje mu Luganda. Ladies and gentlemen, musonyiwe leero nsese nnyo n'amaziga nengasangula. Nalongo bukyanga ntandika okukolagana naawe. Mbadde sikuulirangako dakiike okugiwezeemu ng'oyogera oluzungu. Naye kamera katugiwe ekitiibwa, kamera erina amanyi okugyemu oluzungu. Naye oluzungu olwo nange nyini sirutegedde. Naye kati bwe nkubuuza oluzungu nduyiyeewo ne kati obuzibu sitegedde lubadde lugamba ki. Otukuwa katambi oddemu otuvuunulire by'oyogedde. Toleeta buzibu, temutta muntu, temuzza luzungu mabega. Ojja kufuna problem. Ya Nalongo kitone. Onkoledde bumenizidde maama ewange ne bwe sisangeyo omukazi sijja kuyomba. Nze ogimalidde. Bw'onaasanga bamubbi. Owaaye batwale ate nze atali mu bufumba atali mu Burundi awo. Kati ogwawo. Nze ndi mu batiimu byonoonese. Yii ng'ate wagamba olina omukazi. Nina ndabirira. Viki exclusive nkoze ne Joel ku kamera kyonna kyokola ki? Tobitegedde? Kyonna kyokola kyamaanyi ekyokutwekuumirako nkujjukiza beera n'akamwenyumwenyu ku face yo always nga toyina bizibu. N'ebizibu omuntu tasobola kubyewala wabula osobola okubeera ng'obigonjola buli bwe bibeera nga bijjambulamu bwo. So n'olwekyo nkuzigira Nalongo kyone hajati kalodde omulombi weddwa adayinaga watandika oluzungu lwo lumaze kati okunkyankalanya luntuma kirala. Gulawo wali wamu. Soko gulirewo oli kakati mbadde nkujjukiza amahajati kalodde omulombi weddwa kuba alina ebizibu ebyenjawulo. Enamba esembyawe 067 mu contacting ekensonga ojja kubeera ozimaze. So nga Skin Mama Beauty World abasangibwa awo na Mirembe Road opposite Link Bus nabo ensonga z'okweyerusa okusigala mu kalayo bajja kuzikumalira bulungi nnyo ddala. Beera ne ka skin akaddugavu naye nga kashininga. Beera munyirivu nga nze saawa bina. Mu mbeera y'emu eyo Nalongo olina akagambo k'otusuulayo? Akagambo si kanene nnyo wabula njagaliza buli mukyala olunaku luno lubeera olw'emirembe n'essanyu nenjagaliza buli muntu yenna andaba ng'era atufolowinga eza Mukama akumpeera ekisinga obulungi. Mubeere bulungi mweraba. Osoma ddiini ki before you sign out? Cut off side program badde jigada ate mu lulimi Lungereza nnyo. Mukatuli mu Luganda osoma ddiini ki? Nze ndi mukazi mu Kristaayo. Oli mukazi mu Kristaayo. Mpampere yessaala bakazi banno. Ayi Mukama Taata omulungi ow'ekisa nkusaba nga nkwegayirira n'enkwegayirira eri amaka g'abakwano bange agayugayuga eri abakyala abanyiiga ennyo n'obusungu obw'ettumbeezi. Mukama ngoba omuzimu ogwo mu maka gaabwe, ngoba obutabanguko mu maka gaabwe. Nkubiriza abasajja bave ku bwenzayi Mukama batwagala olusooka n'olusembayo, abakazi abalala babalabenga
ekitabo ekitukuvu nga bagamba nedda eyo kyakyo olugisabiramu bagifuluma teri agisulamu. Ayi Mukama Taata neeyongedde okusaba nga nsaba ompa omukisa mu maka gange na famire zonna, ompa abaana abalamu, ompa abaana abagezi, nsabira buli muntu yenna yenneesabidde naye obimukole ki obimuwe. Amina. Sigenda kusukakawo Joel nga tozeemu amina. Bw'ayogedde ku ky'obwenzi n'oteguka. Amina. Kale tubatadde wamma.